Okay, tuli mukuddamu bibuuzo. Bangi nnyo bambuuziza nti senga eddagala ly'ebisiraani balinaabira mu nnyumba. Ngenda biddamu. Eddagala ly'emikisa balinaabira mu nnyumba. Eddagala eryo liteekeddwa kunaabira. Bifo ki ebituufu wenteekeddwa okunaabira eddagala eryo? Yo omanya otya nti olina ebisiraani oba emikisa gyo mifu? Oyinza kugitegeera otya? Beera ku Mabirizi Herbal Products ogenda kubeera ng'omanya buli kimu. Njagala ntandikire ku bisiraani. Njagala ntandikire ku ddagala ly'ebisiraani. Kakati eddagala ly'ebisiraani ekituufu tebalinaabira mu nnyumba. Onaaba kweggyako bisiraani. Ate ebisiraani by'onaaba obizza mu nnyumba. Mutulekeemu nammwe. Bw'oba onaaba eddagala ly'ebisiraani, eddagala eryo liba lingi nnyo. Balitabula ebika ebyenjawulo. Oba nditabula ebika ebyenjawulo. Naye ndikuwa ne ngamba genda onaabe weggyeko ebisiraani. Niyinza okulagira nti genda onaabire mu sisitenseni kisinziire ekisiraani kyo kyenkanawa. Niyinza okugamba naabira mu kinaabiro. Niyinza okugamba genda onaabe naye bw'onaaba totunula mabega. Oba n'oliko ekibambulira. Naye oli ayinza okugamba senga oli musawo muganda nedda. Naye buli ddagala libeerako emizizo zaalyo okusobola okulabika nti oteerera ekyo ekintu ekikola ki ekikutawaanya. So eddagala ery'ebisiraani balinaabira wabweru. Kisinziira osobola okunaabira mu kinaabiro oba wonna wembeera nkugambye kisinziira ekikuliko. Kubanga waliwo ekintu ekikubeerako nga kyo tekyetaagira ddala wadde okukiteeka mu kinaabiro. Kubanga ekinaabiro ogenda kuddamu okikole ki okiyingiremu. Sinakindi muyingiramu abaana bo, muyingiramu abantu bo. Jjukira onaabidde ebintu bye woobireka. Kati oli bw'ajja n'abigwamu. Muganda wange biba bikoze eki bimuddidde. So gwe wenna ng'olina gye walaga ne bakuwa eddagala ly'ebisiraani mb'olinaabire mu nnyumba. Manya bye wanaaba tebyadda mu nnyumba. Onaaba ebisiraani olaba tebigenda, oyongera kusiraana, bizinesi zo tezitambula, abasajja tebakwagala, gwe tebakuwa, gwe buli kimu ky'okola kye kifa. Naye nga bakwambulula. Oliyo ku eddagala nga genda onaabe n'olinaabira mu nnyumba, kitegeeza abizza mu nnyumba, gwe n'okola ki? N'obituuza. Eddagala ly'ebisiraani tebalinaabira mu ki? Mu nnyumba. Kati tugenze ku mikisa. Eddagala ly'emikisa olw'okuba nti nno lireeta mikisa, likomyawo bibyo ebyagenda ebyazikirira, osobola okulinaabira mu nnyumba. Oli ayinza okubuuza nti senga otegeera otya nti tolina mikisa? Byebisiraani biri byenjogeddeko. Bw'oba tolina mikisa ne waba baakusuubiza akakadde nga bagenda kukakuwa ku ssaawa 5. Zituuka 5 liri neyeekyanga n'agamba mbivuddeko ate ngenze eno, ngenze eri, ate kati ndi ku kino. Emikisa gyo miki? Mifu. Oyinza obeera ku mulimu nga mulimu abantu bangi naye ng'olabika bulungi nnyo. Tugeze nga wooteeri naye nga buli kasitoma ajja tayagala gwe omusaavinga, ayagala oli, ate nga gw'ayagala alabika bubi nnyo okusinga. Gw'olabika bulungi omuntu asobola okutunako nagaye kyekyo. Omuntu ono mulungi nnyo. N'ebyosaavinga bikola ki biwooma. Naye olw'okuba tolina mukisa akuleseewo n'agenda kwoli omuki? Omusiiwuufu. So tegeera, omuntu alina omukisa buli kimu kyakola kitambula. Tewali kisikatira. Buli kimu kyayagala kiyitamu. Naye obeere nga tolina mukisa byonna bigenda kubeera nga bifufugadde, buli kyokola kifa bufi. Oli ne wakukwatira miliyoni za ssente n'azikuwa n'agamba kola kino, ziggwaawo. Oba wakazikwatako oli n'akola ki? N'alwala. Wakazikwatako oli n'afuna accident. Wakazikwatako kino ne kigwawo ng'ate bwe kiguddewo kyetaaga ssente. Manya nti emikisa gyo mifu. Waliwo alondoola emikisa gyo. Sinakindi nga tewali agirondoola. Naye Katonda we yakutondera n'akuteeka ku nsi wajja n'emikisa gyo. Kati emikisa egyo gigenda ginafuwa naye ogikomezaawo otya? Kwe kunaabeera eddagala ly'emikisa. Y'ensonga lwaki yateekawo emidde egyo egy'enjawulo nti
bw'oba ofunye ekizibu kyonna oba ng'olina kye weetaaga n'abalina eddagala ayisirize omwo okuwonya okuleki owone. Kubalinda eddagala si ffe abalisimba wabula lyemeza bwemeza abamanyi ne bayiwa amannya ate nga geego ne weesanga eddagala kye baliwadde kyerikola ki kyerikola. So mulekeraawo gaya ebintu. Eddagala ly'emikisa balinaabira mu nnyumba. Emikisa yona ekikomawo bulungi nnyo kuba ate obeera ogizza mu nju nawe kenyini okubeera nga gikola ki nga gikuliko. Otegeera otya nti olina ebiki tolina mikisa. Osobola okubeera ng'oyagala omusajja ng'ayina buli kimu ne wallahi ne w'omusaba nnusu emitwalo egyo ebiri tagikuwa nga mubaawa takulabamu. Ayina baasuubira okuwa abalala. Lwaki olina ekintu ekikwambadde ekiraga nti gwe tosaanidde naye ng'ate oli mukyala we lwaba yagadde okuzina akukubira essimu n'akugamba n'ogenda n'akuzina n'avaayo ng'oluusi akuwadde na mutwalo naye nga kabina aleseeko miliyoni 5 ziri awo n'omuŋaa ddadi kino nti zirina ze bigenda okukola nja kuwa olulala oba kantuuke nja kuwa otuuka agenda okukubira nti ate kati nsanze akaana kange kalwadde nsanze edduuka liyidde nsanze biki ng'otali nabagikutte ebintu ng'ebyo mikisa tokola ki toyina. Naye oba oyitamu eyo embeera eyo tekigaana kujja wasenga amabirizi n'omuganda senga ndi bwe nti nsobola okuwa eddagala erikwambulula ate n'ery'emikisa n'erizza emikisa zo buli kimu ekikola ki ekibeera nga kitambula bulungi. Sangibwa Mulago Kubbiro opozi ne kyaki ya Kakande 0704 737 714 ye nnamba y'essimu gy'ogenda okuyitako okubeera nga ate omanya ebisingawo. Oyinza okuba ng'olina ekikuluma naye nga tekyogeddwako mu vidiyo eno osobola okujja mu kabokisi n'okiŋŋamba nja kusobola okubeera nga nkikunnyonnyola bulungi. Mubeere bulungi mwera.